بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abami n'abakyala abalungi abatula ku lutimbe gaggadde labbaika Islam Media tubaniriza mu episode yaffe olunaku olwaleero ne mukadde waffe Sheikh Yusuf Arafat nga insha Allah taala olunaku olwaleero tugenda tambulira ku nsonga ekutte wansi ne waggulu. Olwaleero batukakasiza ddala nti buli musiraamu n'abantu bonna okutwaliza awamu kikwetaagisa okubanga ensonga zino ozitegeera osobola okwekuumira mu kumanya ogaane kukosa balala oba nakumaliza nga naawe bwennyini weekosezza mu nsonga ze ez'edduniya ate ne akhira. Olwaleero mukadde wange Sheikh Arafa nga tonambuuliza ku baddu be tuli nabo olunaku luno olwaleero ku mutimbagano gwaffe ate wamu n'abaddu Allah basaasidde okubeerawo mu live audience ey'olunaku luno olwaleero, ensonga ekutte wansi ne waggulu kulumbagana, baddu kwetemula, baddu batusiza ku bannaabwe ebisago eby'amaanyi, babalumbye baba banakuwazza oluusi ne boonera ddala n'obulamu bwabwe mu dduniya, omuddu n'abeerawo ng'obulamu bwe bwayonooneka naye nga ensonga yali fulaani. Sheikh awo wennyini nja kusaba ombulize kuba tola kutimbe gaggadde awo wennyini bwe tutambulira insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. تمتلز وجتي الله سبحانه وتعالى تمسوي وجتي الله سبحانه وتعالى سكسس يعني رجال من وجتي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في إمام nga bwayanjudde omusomo abatulaba masigiti muno n'abo batulabira ewala, tusooka okubalamusa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ekyokubiri tutandiseemu benti twetonda olw'okukeerwamu okwo, naye nkakasa nti omuntu atalina waanootinga omusomo gw'olwaleero ayinza okuguvaamu bw'atyo ate ng'ekyamazima mutudde, mumaze ebiseera nga mutudde, naawe ali ku online omaze ebiseera ng'okola ki? Ekyo kituufu. Ilimu egwana okubeera nti enootingibwa. Bumanyi bakuga nti maakutiba, kyonna ekiwandiikibbwa Allah kinywera awo oba okinywezezza, naye ebiseera mahufiza kyogezezzaako okukwata olufuumo wali muzikiti, ebiseera ebimu oyinza okukyerabira n'ebitutawaanya bingi ku mitwe Sheikh, n'ebitutawaanya biyitirivu. Naam. Hadithi eri mu Sahih Bukhari, Abu Huraira radiyallahu anhu yagamba nti ma a'lamu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yansinga kukwata hadithi kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ma kana, okujjako sahaba gubayita Abdullah ibn Amr ibn al-As basirabidde, naye yagamba nti lwaki, fa innahu kana yalinga yaktub, yalinga ng'olusomesa ke basomesezaayo lwekaba katono, ilmu rizq, ibanga rizq, olufunayo risiki mu ilmu n'anootinga. Nga naawe bw'olina edduuka ali wali ne bw'oba otunze ekintu nga kya nusu meka ofunako okola ki? So litakun, kibeere nga embeera eyo mbeera emu ku gye weemanyiiza, okubeera ng'obaba onyweza knowledge eya Allah bil kitaba mu mbeera ey'okuwandiika. Sadaqta Sheikh. Wal hifdhu aidan, n'okukwata
nakyo kirungi kubanga abamanyi ba hadithi bateekulwa kye bayita dabtu kukwata ekintu mu mbeera bbiri waliwo kye bayita dabtu kitaabi waliwo omuntu okubanga okukwata kwe alina kitabo kye mwanootinga buli hadithi bwe bamubuuzaku kino ng'abikkula ku peegi bikikola ki wa dabtu sadri waliwo ate bebakwata obukwasi wabula ku mulembe guno abo baki batono era Aisha radiyallahu anha bainama hiya tusalli mu hadithi eri mu Bukhari Muslim Aisha radiyallahu anha bali mu kusaala esswala nga ya sunna idh sami'at Abu Hurayra yawulira Abu Hurayra wa huwa yasridu al-ahadith nga yo hadith ayuwa wena jizawena ayuwa weri namugamba nti esswala bwe yagimaliriza naga nti lam yakun rasulullah mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yita ziwa mu mungi bwatu Abu Hurayra ngodibuze namaliriza nga Abu Hurayra agamba nti yaquluna abantu mpulira banjogerako eyo nti inna Abu Hurayra qad akthara mpulira banjogerako nti Abu Hurayra ayiseewo hadithi asomeri nagamba nti wallahi laqad kuntu alzamu rasulallah nalinga nemera kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mubeerako mulinnya kagere musomako kano ne kano nfunye bulungi ng'olukutamu kenzi kuseemu nengenda ne mubeera kumpi naga nti wa amma ikhwani naye baganda bange bamuhajiruuna abasenga okuva e Makka okugenda e Madiina bo baafuna balinga asafqu bil aswaq balinga baagala nnyo okusuubula so obudde baafunanga butono ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma ikhwani min al ansar ne baganda bange mu be Madiina bo balinga bantu bamalimiro baagala kulunda mu mbira bwekyo so eddalasa ezimu zaabakolanga ki zabayitangako naye nze nabeerangawo wa min thamma nabwekityo alkitaba bannanga okubaako nekyowandiika mu kyoboyize amuru muhimu jiddan nsonga ya buvunaanyizibwa nfuna bulungi wandibadde ng'ofaayo kubanga ilmu ibada kyogamba nti otabiseera kyogamba byetusomesa si byakukolerako onokikolerako otyanga okyerabidde fe tuyingidde musome essaawa zino naam sheikh alqatilu ala thalathati adrubi okutta kuteekwamu emiteeko esatu omuntu bwe bamutta tutunuulira enzita emutibbwamu namusse naye tumwetegereza wabula mu byonna engeri yonna omuntu gyatibbwamu tetera kubuuka mbeera mmeka mbeera ssatu naam sheikh nga sitonaba kujja ku mbeera ezo essatu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala taqtulu anfusakum bannange temwetta olw'ebyenfuna temwetta olw'ebibanja temwetta olw'amaduuka sajja n'ogenda otta munno olw'edduuka n'omutta olwa fuuti 2 n'omuloga n'omufulumya ensi n'omuyingiza kabuli olwa fuuti mega olwa fuuti 5 temwetta Allah ga nti wala taqtulu anfusakum temwetta kuvadda inna Allaha kana bikum kuvadda nga Allah gye muli musaasizi mwandibale temukola ki temwetta Allah aga nti waman yaqtulu mu'mina mutaammidan anagezaako natta omusiraamu ng'agenderedde fajazaa'uhu jahannama wakuyingizibwa omuliro khalidan fiiha ajja kubeeramu ebbanga nga ppanvu omukkiriza ezzambi lyokka lyakola ne limulemezaayo mu muliro ye shiriki oba lye zzambi ly'obukaafiiri
wabula ezzambi lyonna eddala lyabakoze ekigambo khalidina ne bwe kiba kizze olwo kiba kitegeezaamu kulwayo ajja kulwayo. olaba omuntu nga ye mwennyini teyayinaako right yakwetta. tolaba Abu Huraira radiyallahu anhu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mu hadithi ya Abi Huraira yagamba nti man qatala nafsahu muntu yenna yesse mwennyini bihadida nakozesa ekyuma neyetta bejjambiya neyesara oba neyefumita makusamaga nti ekyuma ekyo bagenda kimuteeka mu mukono gwe akyefumisenga mu lubuto lwe fi naari mu muliro jahannam khalidan mukhalladan fiha ajja kubeerayo ebbanga nga bbaavu togamba nti talivaayo. wakad akhfa ba'du nnas abamu ko baagwa mu nsobi ne balowooza nti omuntu singa abanga yesse titumunaza tumusaalira asima tumuziga wenyini bwava ku muti osima obusunyu bunjanga omusuula abamusiraamu omwononefu. okwettako omusiraamu omuntu aba musiraamu muki omwononefu era afa musiraamu nga mwononefu era huwa asigala wakati w'okuba nti Allah ayinza okumusonyiwa oba okumubonereza olw'ekikolwa ekyo kyakola ki. so zambi mu mazambi omuntu gakola zambi mu mazambi amanene wabula omakisamo olw'okulaga nti zambi ddene yagamba nti khalidan mukhalladan fiha ajja kubeerayo ekiseera nga kiwanvu. rawa Imam Muslim fi sahihihi Imam Muslim kitabo kibaita sahih Muslim hadithi za Jabir ibn Abdillah agamba nti anna Tufail sahaba gwe bayita Tufail radiyallahu anhu yasenguka n'omu ku mukwano gwe okuva e Yaman okugenda e Madina. wabula bifonga tebannaba kusenguka yagamba nti halaka fi hisni hasinin wa mana'adin bagamba wange omubaka Muhammad salama oli wano Makka bakuyisa akakanja bakutawaanya olaba otya singa tukuwa olukomera n'obeera mu lukomero olwo nga teriyo muntu yenna asobola kutuukako oli mu lukomero olw'amaanyi teriyo muntu asobola kutuusaako bulabe. hisnun kana li dawsin fil jahiliya tukuwa olukomero olwali lwa kabira y'abadawusi mu jahiliya gwoba obeeramu tukuwa olubiri obeera omu. omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yaŋŋambye kusenguka genda Madina. bwe kyafaanaganamu ekityo falamma kadima al-Madina omusaba yamala okutuuka e Madina hajara ilayhi Tufaili oyo yakwata ekkubo naye n'agenda e Madina asenguse okuva e Yaman n'asala paka Madina. wa hajara ma'ahu rajulun wabula bwe yasenguka okuva e Yaman okugenda e Madina yagendayo n'omusajja omulala. bwe yagenda e Madina ne batuuka bulungi nnyo e Madina fajitawawul Madina weather y'e Madina nebakosa ne balwala. bwe balwala ono omunne nga gwe b'onoovaalo n'ogenda mu Arua bw'otuuka mu Arua oba mu Acholi boddeero okugubala bw'otunulera kaakati ogenda okulaba omusajja bye boogera tobikola ki tobitegeera ate n'owulira omusujja gukola ki kumalawo weeyongera okutya ogamba kati omusawo ngenda mugamba mu lulimi ki. kati nabo baatuuka e Madina ne balwala ne batya nnyo ono n'atya nnyo bwe yatya nnyo obusungu ne bumukwata fa akhadha mashaqis n'akwata ekifumista faqata'a bihi barajimahu ne yeesala engalo zino fashakhabat yadahu omusaayi ne guvaamu ne gutalekerawo paka bwe yafa yeesala engalo. hadithi esoose egambye etya nti man qatala hadithi ya Abi Hurayra egambye etya nti man qatala omuntu eyetta man qatala nafsa ng'akwesezza ekiki ekiwuma ate ono akwesezza kiki ate ani yesse sahaba mulamba bwe yetta radiyallahu anhu hadithi kugaa nduufu ali Sahih Muslim ono munne gwe yasenguka naye okuva e Yaman okugenda e Madina faraahu n'amulengera mu kirooto
yaloota omugenzi waraahu wa hayatuhu hasana namuloota nga omugenzi atali mu mbeera nnungi nayogerezeganyamukko naye namugamba nti ma sanaa bika rabbuka Allah we yakusalira musango ki kubanga okimanyi wetta namugamba nti ghafara li bihijrati Allah yansonyiwa olw'okuba nti nasenguka okuva e Yamani ne ŋŋenda ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikulaga obutuufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabwe tumusalire alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Allah yansonyiwa olw'okuba nti nasenguka neeveewa e Yamani ne ŋŋenda e Madina okwe yasinzira okunsonyiwa naye mwana mu Uganda mugamba mutya nti omuntu bwe yetta tetumunaaza tetumusalira tetumuzinga wenyini ku bugirikiti weetidde otema ekinnya suula mumale mudduke ate ne muleka abatasaala kubanga ate batasaala bamanyi mulimu abamanya bagamba nti tatusalira nkoko nga Sheikh Uthaymin mu kitabo kye ng'akyala Arba'una Nawawi nfunye bulungi atasaala tatusalira nkoko taba musiraamu tugamba tatasaala ow'engeri zonna sirimbu simala togenderedde ate togenderedde mubulimu mubamanyi abalaga nti atasaala si musiraamu w'ebbaluwa kitegeeza ne bwafa tetugamba nti Allah musonyiwe aba mukafiiri kasooka kasa nti abadde tasaala kubanga baga nti era beebo benye Allah beyayogerako nti tekigwanidde kubakkiriza ay yastaghfiru okusaba Allah okusonyiwa abagattako Allah ng'oyo obitegedde bulungi naye anti oyo ng'abadde tasaala mumaliriza mugamba mutya gundi tosalira munno musango naye nga mubamanyi mulimu abalina ebigambo ebinene nti omuntu atasaala si musiraamu wa hatha qawli era nange kyekigambo kwenyimirirako nti omuntu atasaala si musiraamu oba ogenderedde oba togenderedde toba musiraamu wahuwa sahihi kyekigambo ekisemerera obutuufu oba olina asengawo nga badde tasaala oba agenderedde batagenderedde kaseemuyitako ng'agendedde naga sijja kugisaala sigiwakanya naye yes kegende teba musiraamu era ye fatwa hata eri ne Saudi Arabia ofunye bulungi ebyo ebiwanvu olwaki ono yesse naye aga nti Allah yamusonyiye mulabe nga Allah yamusonyiye olw'okusenguka namubuuza nti maali araka mughaddiyan yadayika nga nkulaba engalo zino ate zo ozibisse nga bw'ono oziteeka ku kibande ki mukono gubadde ki n'amugamba nti qiila li baŋŋamba nti bino byewayonoona engalo zino engeri gyekiyinza weesala zo situgenda zikusonyiwa kati tolaba nti omufaayi n'obuzibu singa bakugamba nti taata bamusonyiye omubiri gwonna okugjako omutwe taata wa Allah yamusonyiye n'omuloota nga taata wa bamusonyiye omubiri gwonna okugjako okugulu okola otya muzeeyi ng'omuloosi n'onyumiza ne ku sheekhe ki ekiba kiddako kwegayirira Allah muyita buyisi bawalimu kwegayirira Allah oba ensawo z'omukyere zigwa nga zigwa kwegayirire Allah asonyiwe mukadde ente ebadde eri awo ng'esalaasala bweti egamba nti leero lukoze eki leero lubaze obulamu sigenda kubukola kiki okusigaza naye ono bwe yamunoota nga bamugenda nti engalo singi olwabiyimiza omubaka Muhammad sallam yagamba bugaya nti Allahumma waliyadaihi faghfir ay Allah n'emikono gye nkusaba obisonyiwe awe nyini munfu era kikulaga butya omuntu musabira muddu wasinga abanga alina obuzibu mu kabulu emu ku ngeri gye tusabira abafu baffe eki kasita omulowoozaako awe nyini kasaba mwogerako ay Allah musonyiwe awo ki awo wenyini munfu ashahidi si kyekyo kyetwagaddemu ku hadithi eyo ndi sahaba yetta nikikulaga nti omuntu mwennyini talina right ekola ki yetta ate okumukuba akabazi n'ojja ekiro n'oggulawo amaka ge omusajja awummudde ne mukyala we n'omuggyako essuuka n'omuteeka ejjambiya ku bulago n'omugamba ndagirire ewali ssente ekyamazima gwowe n'omubbi kimanye nti waliwo oyinza okuteeka omuntu ejjambiya ku bulago nga tayasuze na ssente
nga yandizikuwadde olw'okwagala obuki obulamu olw'okwagala obulamu naye n'akugamba n'olowooza nti ono alimba n'ogenda omusalasala ng'embuzi ofunye bulungi Allah yagamba nti wala taqtulu temwetta naye nti anatta omukkiriza ng'agenderedde ekibonerezo kyo muliro ajja kulwayo ebbanga nga ddene kumanya ng'okutta omuntu kyagenda wala min al ulama mubamanyi mulimu abagamba nti talina na tauba talina naki na tauba nga Ibn Abbas hadithi yaje mu Sahih Bukhari Allah bwe yamara okussa etteeka erigamba nti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar n'abantu abatagatta ku Allah na kintu kirala kyonna amakulu abatakola shirki wala yaqtuluna nafsa ne batatta na bannaabwe mu mbeera enkyamu Allah gyatakkiriza wala yazinuuna ne batakola na bwenzi mpaka Allah aga nti waman yafalu dhalika anaakola erimu kwaga amazambi ameka anaakola ekikolwa ekimu ku ebyo ebisatu ajja kusanga ogusango nno yudaafu lahu ladhab Allah ajja nagukubisaamu Ibn Abbas mu hadithi eri mu Bukhari Muslim agamba nti abashiriku abagatta ku Allah n'ekintu ekirala aya bwe yamala okukka faqala almushrikuuna abashiriku ne bagamba ma yughni anna kati obusiraamu tebulina kyebutugasa ma yughni anna al-islam waqad adalna billah twagattagatta ddaku Allah n'ekintu ekiki ate aya egamba etya aleesa amazambi asatu naga nti n'ekibonerezo kijja kukubirizibwamu ne bagamba nti waqad qatalna nafsa allati harrama Allah twattana dda abantu wa ataina al-fawahisha obwenzi kwe tusiiba Allah kwe kussa etteeka erigamba nti illa man taaba okujjako anaakola tawuba wa amila yendi nja kumusonyiwa bw'anaakola erimu ku mazambi ameka asatu Allah ajja kumusonyiwa kitegeeza nti omuntu watta omuntu ng'agenderedde as-sahih ekituufu Allah amukola ki okusinziira ku aya Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti wa amma man dakhala fi al-islam hadithu Bukhari naye omuntu yenna anaabanga musiraamu wa akalahu obusiraamu n'abutegeeranga gwe bw'otegedde nti okutta kikyamu thumma katala oluvannyuma natta musiraamu munne natta omuntu fala tawbata tawba teriyo Sa'id ibn Jubayr kwe kubuuza nti kwe kuleeta aya meka bbiri nenzibuuza Ibn Abbas ne mugamba nti aliman qatala nafsa mu'mina muta'ammidu abanga Ibn Abbas omuntu watta omuntu ng'agenderedde nga musiraamu ayinayo tawuba Ibn Abbas n'amugamba nti botta omuntu ng'ogenderedde tawuba tewali n'amugamba nti Sa'id agamba nti fatalawtu alayhi hadhihi al-aya allati fi al-Furqan nemusomera aya eri mu suratu Furqan nti walladhina la yad'una batagatta ku Allah na kintu kirala ne batatta na bannaabwe ne batenda fanye bulungi aya gyeggwerega nti illa man taaba okujjako anaakola tawuba amakulu nja kugikkiriza Ibn Abbas olwamusomera aya eyo n'agamba nti hadhihi al-aya makkiya aya eyo yakkira Makka eraga nti bwakola tawuba Allah amukoleki amusonyiwa nasakhatuha hadhihi almadaniya eriya yakkira Madina egamba nti waman yaqtulu mu'mina muta'ammida nti anatta omukkiriza nga agenderedde fajazauhu jahannam agenda kuyingizibwa omuliro jahannam khalidan fiha nga wakubeeramu lubeerera ejjawo tawuba terimu tawuba Ibn Abbas aga nti neyokubiri aya yesiimulawo eruwa ate nga ayogera ebyo kakensa wa umma sahaba senga mufassir sahaba abara riwaya mu Sahih Bukhari Sa'id naga nti faqutul mujahid nengamba mujahidi ti zivunura Ibn Abbas ogulide ayezo mujahid naga nti illa man nadima okujja kana akola tawba ye badu yogereza aka yanywereza mu kali akafurukani tawba ofunye bulungi
نعم. وذكر النووي في المنهاج إمام النووي مكتب منهاج nga ashara sahih muslim naga nti buli abamanyi bonna abavunula nga balaga nti omuntu atta omuntu talina tawuba ng'agenderedde bagamba nti ekyo bakyogera mimbabi ataghlivu okuba nti bongera okuteeka essira mu kuvumirira omuntu omusango omunene gwafuna ng'akoze eki wasahiha ekituufu tawuba ye Allah agikola ki agikkiriza olaba Allah akkirizayo omuntu amugaseeko ate eyoyo etegeeza nti ekigambo kya Ibn Abbas kyali kunywezaawo obukulu bwa nsonga kyokole kyonna ekisoboka ekyo okyewale kuba kinene hatha huwa sahih ekyo kyekituufu era mu hadithi za Ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi mu Sahih Bukhari ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yazalu almu'minu fi fusha omwana adamu tagenda kukoma kubanga ali free min dini mu dini ye nga ali free teryamunoonya mfunya bulungi omwana adamu lubeera lwonna abeera free mu dini ye talina mutatanganya mu nkola ye ey'eddiini ebbanga lyamala nga tasse muntu atamukkirizibwa kuttibwa bw'olitta omuntu bw'olikakasa nti Uganda afunda tekituufu bw'olitta omuntu ne bw'olibeerawo bw'olikakasa nti ebintu bizibu ofunye baga nti omuntu taluluma omusaayi gw'omuntu tegululuma ne bw'oddawa ya jamaata alkhairin baganda bange bakkiriza sala nno ku busungu mukyala gwe olw'okwagala emizigo gya bbaawo vaamu omululu totta munno kigambo kinene lw'essente musajja gwe omukyala okugaggawalako leka kumunyiga leka kwekwasakwasa biyigo mwe yabadde mu kiyigo n'antuula n'aserera yabadde mu kiyigo n'agira yabadde ate munaye ate obuzibu buli bumu sheekhe kyendabawo naye trainer yegenda erinnya naye ate omwavu tafa kikugwa mu kiyigo netegereza nnyo trend y'abafa nga bagudde mu biyigo abaavu bakyaganya okugwa oba ntegereka abwe kiri abaddu abasinga obungi ya jamaata alkhairin baganda bange waliwo friction y'amaanyi abalungi baganda bange abalungi addima emisaayi gy'abantu mu gikuume okutta omuntu kyabulabe okutta omuntu kyabulabe ombaka Muhammad sasa hadithi ya Ibn Umar ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi Bukhari Muslim yagamba nti awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi dima Allah ensonga yagenda okubala mu bantu gy'emisaayi ate yegamba nti yeswala mu hukuku za Allah mu byakubanja kyagenda okusoboka swala wabula mu hukuku mu abantu nga basookera ku musaayi omuntu oyo watta waaki oli ofaaki era wakifuna Abdullah ibn Umar yagamba nti inna min rabatati wa rawati al-umur mu nsonga ezisinga okuba hadithi zo Bukhari mu nsonga ezisinga okubanga nene mufanya bulungi allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha ezitayina mufulumiro kwoyo yenna azeesuddemu mufanya bulungi kwe kutta omuntu nga tolina kumutta obufulumire bujja kukubula nalaba omusajja omu ebitambala eyo yatomera omuntu mu nsobi for example mufanye bulungi either ndowooza bamunyumiza bwe mbasirabidde either bamunyumiza buki naam sheikh n'amutomera mu butanwa n'agamba omulamu atawaanya adde emabega
n'asulamu kalivansi n'amumaliriza n'awoza n'omulambo anaaga nja kuwoza n'omulambo n'amufulumya ensi lwaki amutta alengedde kasitoma ayina akakaaga ofulumiza n'omuyingiza kabuli lwa nusu kakaaga muno omukubye opapa olengedde kasitoma ayina 200 kibuye kajansi nusu lunaana omusajja n'omukuba ku sipiidi n'omukolaki mubeere bagisa ku misaayi gy'abannamu. Naam Sheikh. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ibn Abbas yagamba nti inna abghadha an-nas inda Allah ta'ala abantu basatu Allah basinga okunyigira mu maaso ge bali basatu thalatha hadithi ya Bukhari mubo yagamba mulhidun fil harami yoyo muntu akoleye ekizambi ekinene mu haram ngoli okugenda mu haramu n'ayendera awo e Makka n'ayendera e Madina nawe mulire e Makka nawe mulire e Madina yaba mwonolefu ow'ebbaluwa muntu bino byonna ebizambizambiro biteekebwa biteeke ebbali weefugeko ng'oli mu haramu y'e Makka oba e Madina ow'okuyaga nti wa muttaba fi lislaami sunnata aljahiliya n'oyo aleeta mu busiraamu enkola y'abajahiliya nfunye bulungi nga yali yadirizibwa Obusiraamu bwe bwajja enkola n'evaawo yalwana agizze nfunye bulungi naga nti wa muqalibu ow'okusatu yoyo anoonya dama muri anoonya omusaayi gwa munne liyuhriqa damahu aguyiwe nfunye bulungi naam tulina okuba abeegendereza ku misaayi gy'abaki gy'abantu. Shekhe akadde ndaba katambudde olina ensonga gye wakoonyeko mu kusooka ng'otugamba nti okutta mu busiraamu kwa bika bisatu ekyo njagadde insha allahu taala abatulaba ku lutimbe gaggadde ne baganda baffe abatuwuliriza obulungi ezo ensonga baveewo nga bazitegedde Shekhe. Walqatilu ala thalathati adrubi okutta kwa ngeri ssatu. Ekisooka amdu mahad okutta omuntu ng'ogenderedde ddala ng'oli bw'anaasitukana mu muzikiti n'abuukira munne n'amunyiga ensingo n'amufulumya obulamu bw'ensi buno buwoma oyo bw'akikola omuntu natta omuntu ng'agenderedde oba omusabadde alina simu ye mu ngalo babadde akutta akasawo n'olowooza nti sente n'omutta ng'ogenderedde omukubye oba omusudde mu nnyanja huwa an ya'mida ila darbi bima yaqtulu ghaliba omuntu n'agenderera n'amukuba ng'akozesa ekisi kyamanyidde ddala nti kitta fayaqtuluhu n'amutta abamanyi baga nti fayajibu lqawadu alayhi naye alina okuttibwa fain afa anhu singa famire y'omufu eba emusonye katwogera ku shariya nno katono singa famire y'omufu eba emusonye mu nsi kati nga Saudi Arabia kitera okulabika wajabat diyatu mughallava balina okusasula eŋŋamiya 100 alina okusasula penalty ennene ate haala ng'agisasula mu kashi fi maali lqatil ng'ate eva mu ssente ze ofunye bulungi singa omuntu atta omuntu ng'agenderedde attibwa naye nga tannaba kuttibwa bukwakulizo buli bunanja bbawaako busatu ofunye bulungi akasooka an yakuna alqatil okubeera nti omuntu eyasse balighan abadde musajja mukulu yasse ate nga aqilan ng'ategeera bulungi si mulalu ofunye bulungi bwekitegeera nti bwekiri omanya nti oyo nakukamu agenda kabuli eruma eseka
ekyokubiri alla yakuna okubeera nti ono eyasse si yazaala ono omuzadde tebamuttanga so omuki omwana mu shariya lo gyetwogerako wabula eŋŋamiya ebibiri 1,000 taziwona aziwa baani kutandikira ku mukazi we n'okudda mu b'eŋŋanda zibwazito taata wo bwakutta alina okusasula eŋŋamiya 1,000 ofunye bulungi eŋŋamiya ezo 1,000 eŋŋamiya nga 30 ku myaka wakati weena kwetaano eŋŋamiya 30 myaka wakati weesatu kwena eŋŋamiya 40 bamanyi baga nti wa 40 khalifatan fi butuniha auladiha eŋŋamiya endala 40 zirina okubanga za mbuto kyebayita diyatu mughallaza okategedde tango gw'amaanyi okwakuliza obuli ku mutango kasitotte omuntu ng'ogenderedde ne bakusonyiwa okusonyiwa kuba kutya famire y'omufu bwekusonyiwa yonna fa khairun wa baraka oba owonye ekinnya kye bayita kabuli nga badda ku kyokubiri nga zeŋŋamiya zino 1,000 singa tezibaawo bazipima mu mbeera ey'essente wabula amasala gali nti singa abamukko kuba famire taata asonyiwa maama n'agaana n'abalala ne bakola ki ne bagaana tukola tutya abamu basonyiye abalala tebakoze eki tebasonyiye oyo tattibwa tukyuka bukyusi ne tugenda mu ŋŋamiya kuba abo aba taata yasonyiye nga tugeze nga yasonyiye mutwe ogenda kumutta otya gwa omutwe gusigale nga mulamu kyekiri Allah kyagaa nti faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf singa bamusonyiwako yadde kitundu oba mukazi yasonyiye fattiba mwina kugoberera bugoberezi kiddako nga nakyo kwe kubanja eŋŋamiya ziri 1,000 tekiriko abasinga bungi ne bwaboomu ne wabeera 1,000 omu n'asonyiwa tattibwa kategeza sheekh ono omuddu gwe batta wano e Saudi basoko biveekoesa njagala ono ali wano mu ddalasa afunemu njagala ono ali mu ddalasa akoleze ki afunemu kuba mubira wabulabi basajja batemu basajja bayeekera basajja afunye bulungi alabulire ku irimu soko bitegeere naam ogwo omutego okutta gutya gumu assa agenderedde omutego gwokubiri khata'un mahad okutta omuntu mu nsobi for example huwa an yarmi ila shay'in fayusiba rajulan fayaktula omusajja abadde akanyuga bwanti ekintu abadde akanyugira enkoko ye oba akanyugira embuzi ye nekwata omuzeeyi ng'atudde omuzeeyi ng'atudde mu lusuku ejjinya ne limukwata mu kifuba olulimi ne luvaayo omutima ne guyimirira bwe kiba bwe kityo fala kawada alayhi teri agenda kumutta bal wajabat diyatu mukhaffafa wabula alina okusasula eŋŋamiya 1,000 nga temuliimu za mbuto buli myaka bafunayo 2 ndowooza gwe obitegedde abadde avuga emmotoka owa bonda wuyo kuba embwa eŋŋamiya 1,000 naam kasita otegeera nti waqibula oba ogenzi obitegedde bulungi asse omuntu nga tagenderedde mu busiraamu takola ki tattibwa ekyokusatu ekyokubiri kyalina sse omuntu nga tagenderedde mu ajjalatun eŋŋamiya ezo zikeereesebwamu okumala emyaka 3 oli eyamuse nga agendedde eŋŋamiya ziva mu ssente ze kashi ate ono ziva ku ki famire ye evunaanyizibwa konti y'obusiraamu ez'obaga nti leeta kwezoyina nawe leeta zoyina nawe leeta zoyina okumala baziba banyiza okumala emyaka emeka 3 ekyokubiri ekirala kyabazaako okuba nti ataayo omuki omuddu okutta okw'omulundi okw'engeri ey'okusatu kwe kutta kye bayita shibuhu amdi oba omuntu bakiwa ekyokulabirako huwa okutta okw'engeri eyo kwagala okufaananamuko ng'okugendera huwa an yamida ila darbihi bima la yaktulu kwe kubanga agenderedde okumukuba wabula ng'olumu kyakweseza tekitta
ng'omusomesa okukuba omwana ofunye bulungi ng'omuzadde okukuba omwana n'ava ofuna bulungi fala qawada alayhi titumutta bal wajabat diyatu mughallaza ngamia 40 za mbuto asatu myaka kuva kwena kwetano asatu myaka kuva kwesatu kwena engamia 10 akokubiri zirindamu emyaka 3 akokusatu family naye yetabamu mu kusasula obutegedde bulungi naam watubtalu aljamaatu bilwahidi gurupu y'abantu weyekuŋŋaanya nti oli yabbye kiro ya sukaali ettibwa singa omuntu singa gurupu yeetaba mu kumutta omuntu atya yonna noguba muzikiti gwonna guyingizibwa kabuli bisharuti nagakakulizo katya singa omuntu oyo ng'ekikolwa ekyo kyeyakoze nga bw'asigala omu naye amumaliriza nga abantu okuvaako ne bakwata omuntu ne bamusuula okuva wansi w'ekizimbe bonna ne basindika oba bonna ne bamusindika mu nnyanja oba bonna ne bamukanyuga mu muliro ofunye bulungi ne babeera 10 bonna bayingizibwa kabuli olwaki singa omusiraamu ne bwe bakuvaayo nambeera eyo nze bwe nandyagadde okutta oli nkuŋŋaanyayo bukuŋŋaanya bantu bange nga 10 batumuttira mu kibinja nga babulako gwe bakwata omusango musaayi ogulabye tusobola okutta 10 ku lw'omusaayi gwa muntu atya ate singa amanyi baga nti buli kyonna ky'omanyi nti kyogeddwa fi nafsi ku mwoyo ku muntu kyekimu n'ebiyungo bino ebirala abamanyi bagamba nti watughallazu ddiya diya efuuka kaŋŋaŋa fi 3 mawaadi ku nsonga 3 idha katala fi lharami singa ottira omuntu e Makka oba e Madiina oba fi ashhuri lhurumi oba mu myezi ez'emizizo ena dhulqaada rajab dhulhijja ne muharram singa omuntu omuttiramu egyo emyezi egy'emiki gy'emizizo abadde ow'okusasula eŋŋamiya omutaliimu mbuto za mbuto singa kigwamu ebyo ebimu ebiseera ebyo tuyingizaana ag'embuto oba singa otta ow'oluganda akuzira newankubadde ng'omusa togenderedde olwekyuka bukyusi n'oteekamu ez'embuto watukammalu ddiya eŋŋamiya zifuuka 10 mu bintu 10 newankubadde ng'omuntu asigaddiza obulamu eŋŋamiya zifuuka 10 singa omuntu omukosa ku bintu 10 ekintu ekisooka fil ainaini singa omuntu omugjamu amaaso ganaabiri eŋŋamiya 10 bojjako erimu 50 warijiraini singa omukuba amagulu gano gombi ne gayimira n'atajaddamu kutambula eŋŋamiya 10 bwe kuba kumu 50 wal udhunaini amatu ganaabiri eŋŋamiya 10 okuba kumu 50 wal lisaani n'olulimi luno eŋŋamiya 10 washafataini n'emimwa gino ebiri singa ogisala n'ogijjako eŋŋamiya 10 bwe kuba gumu ogwa wansi 50 walajinafu waljifuni al-arba ne buno obugundi buno bwolengera buno kana aka waggulu ne kana aka wansi akabeera ku maaso akako kino ekigundi kya bakiyita batya buno ekisisige kuŋŋamba buno bubikka ku maaso waljifuni al-arba asimukooko eŋŋamba kana akabikka ku liisa akawaggulu n'akabikka ku liisa akawansi akabikka ku liisa eryakono aha bonna buna bw'obujjako akakeekyanga ava ku buno obuko naye akeekyanga ako bonna obwo buna bw'obujjako eŋŋamiya 10 suula wali ne waba asigadde mulamu onfunye bulungi wa dhahabu laqili oba okumutuusaako obulemu n'asiimuuka gundi bamukuba takyategeera wa dhaka n'obusajja nti avudde ku bakyala omukubye n'abakyala abeesomye kati abakyala Allah babanje eŋŋamiya 10 n'abaami bennyini tutera nnyo okwewaana namubyawabi tajja kuddamu kukola
waliwo kyesobola kwogera naye nga kibeera ku busajja bibaawo bibiri anfunye bulungi bibaawo bimeka naye bibeera ku buki bw'okuba entannya okuva mu feesi bwe zikoma entannya awo we zikoma watera okubaawo basajja bakulu baba bameka kasita obasiriiza n'obakuba ne bataddamu kukola eŋŋamiya 100 bw'aba omusajja mukulu omu n'omulemaza kitegeeza 50 50 nfunye bulungi na buli kagalo kasita eŋŋamiya 5 Ibn Abbas yagamba nti hadhihi wa hadhihi sawa kano kanaswe kano ne luno olunene byonna bonna bwenkana bwoga nti kati kano kasatu kitundu nedda ssebo kano ne luno oluwanvu bonna bonna bye bimu ngamiya 5 eŋŋamiya 5 nkutulako omukono nfunya bulungi bwezigata ziba meka 5 ngamiya 25 andi obanga seeka buli ogambye 5 ngalo 5 ezo ngamiya 25 ate omukono mulama gubaako meka la khata insobi waliwo mbamanyi abalaga nti buli lugalo lubaako eŋŋamiya 10 kitegeeza eŋŋamiya namba zeŋŋamiya 10 buli lugalo kano bwe kati kano eŋŋamiya 10 n'akokubiri 10 n'akokusatu 10 kasita omusala olugalo kasita omusala oluki kasita omusala olugalo olina okusasula eŋŋamiya 10 wabula obulombolombo obugenda mu ekyo bwo buba bubiri kasita tuba tugenze mu bitundu mu biyungo bwe tudda mu biyungo ng'omuntu anoonya ebiyungo nfunye bulungi buli bubiri nga situna omuntu bw'atemako munno omukono ogwa ddyo naye ogugwe tugutema singa tuba mu nseera muzaki sharia togamba nti omusajja amutonga omukono ne bakusanga mu lusuku ng'osala munno omukono bajja kukosa ofunye bulungi obukwakulizo buba bumeka bubiri akasooka mu kakwakulizo akasooka kwe kubeera ishtirakun fil ismin khas okubeera nti kyetugenda okusala kifaanagane kiri oli ekyamugibwako togamba nti omusajja bamusaze omukono ogwa kkono oli yamukubye bodaboda oli yamugyeko omukono ogwaki ogwa kkono nti ekikulu ono guno ogwa kkono gwabadde awandiise kakati noona engeri gyawandiisa guno ogwa difu katusalemu gwa ddyo la ogwa kkono guvaamu nagwa kkono oba omusajja okugamba nti yamusaze okugulu gwe n'omusalamu mukono oba gwe n'omusala mutwe la ofunye bulungi wabula ebyo byonna obisonyiibwa olutujjulukuka ne tugenda mu ŋŋamiya otegedde omusaayi Allah bwe tebe yakuuma omusaayi gw'omuntu omwana abadde mu lubuto singa okuba omukyala n'afa ye ebibye bw'oba omusse mu mbeera nga ya nsobi biggweramu na ŋŋamiya ziri ze twayogedde 10 ezitaliimu za mbuto be bansobi bw'obanga kifaanagana okuba nga eyagenderedde ziba ŋŋamiya ziri ezakubisibwamu nga bwe twasoose okulaba kati ate ono omwana ali mu lubuto oyo bamuweeramu kadaama oba sekadaama ofunye bulungi bamuvaliwengamu kadaama obaki oba sekadaama tutya shekhe abdun au ama bawaayo omuddu oba bwaba omuddu taliiwo then tuba tugenda kuvaliwinga muddu yandibadde mu sente mmeka kati olubuto obutegedde bulungi seba olubuto olwo obusiraamu tubwetaaga kuba lusobola okutuyimiriza okugaba emaali y'omugagga ng'omugagga gw'otegedde saa kugaba amanya g'abantu bwe tutuzuula nti omukazi yamuleseemu olubuto tulindamu paka omukulu n'aveeyo bwe tutegeera nti olubuto lugenze emyaka 2 tannaba kuluzaala olwo tuyinza okugaba naye ne tulirekerawo omugabo nga gutegeerekeka tufunye bulungi so omusaayi gw'omuntu gwakuumibwa hadithi gyensembezaayo ddala olw'obudde musonyi okuwanvuya naye bino ndabye nga Allah baba takuwadde mukisa nga ddala saliyo aleero oyinza okugenda nga tobikoze abamu mumwendooza gwe gusoose n'okubikola ki si bwe kiri kyekigendererwa ekiri mu ddalasa olwa hadithi ya Wail ibn Hujr hadithi emusanyi Muslim njagadde naye mugende nga mugimanyi Allah nampaamu empeera
era musabire ne ku mukadde waffe yatugumingiriza bwe ddakiika zino otherwise twandibadde twakoze eki twandibadde twamaliriza dda omuzadde bwatta omwana muzadde bwatta omuki asasula tebiggwiraawo. Wa'il ibn Hujr aga nti inni laqa'idu ma rasulillah mba ntudde n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun omusajja najja yaquudu akharun binis'a najja nga asibye munno omuguwa amuleetera ku muguwa bw'ati itawo tugende paka maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah inna hadha qad qatala akhi ono ayingizza muganda wange mu kabuli yamusse. Ofunamu ki nti omuntu bwakuttira omuntu genda mu babuyinza tokimalira awo kankugajambule naam okategedde ako genda mu babuki omasa namubuuza nti akataltahu gwe gwe baleesegedde ku muguwa omusajja wamusse kati ono yamuleese olw'obusungu naga nti illam ya'tarifu bw'atakkiriza nti yamusse akamtu alaihi albayina ndeesa obujulizi ngenda kuleeta obujulizi kitegeeza nti bw'otwalanga omuntu mb'obuyinza gendanga n'obujulizi obulaga nti yasse. obutegedde bulungi tegeregeza qala naam omusajja naga nti naam ya rasulallah musajja namufulumizza ensi nemuyingiza kabuli n'ava mu bulamu bw'ensi buno buwooma. bw'oba mulamuzi ogamba otya okuziza ku mateeka g'osomye agenda ttibwoyo. yamubuuza nti kaifa kataltahu sooka ombuuliremu wamusse otya tegedde kye bayita obulamuzi sooka ombuuliremu wamukoze otya wamusse otya naŋŋamba nti kuntu ana wahuwa nakhtabiqu min ashajara nze naye twabadde ku muti nga tuli mukuba muti nga bano oga tukuba ebikola by'omuti ensolo zisobole okukola ki fasabbani fa aghdabani nanyiiza nanvuma nanyiiga nenvaako nemukuba fadarabtu bisaifi ala qarnihi nemukuba bilfasi nemukuba embazzi wano ku mutwe nemuyingiza kabuli nemukuba nemutta. Ani akola ekyo? Sahaba. Ombakisa namugamba nti hallaka min diyati oyina osobola okusasula eŋŋamiya 10. ko omusajja n'agamba nti maali nze siina kyennyina illa kisai wa faasi nnyina mbazzi yange eno nalugoye naye ndi musajja mwavu. N'amugamba nti fatara qaumaka yashtarunaka olowooza famire ye esobola okukukwatirako tuleme kuyingiza mu kabuli. N'amugamba nti ana ahwanu nze nsinga okuba nga ndi wa wansi mu famire yange teri asobola kunsasulira yadde omuggo. Omubaka Muhammad salama nebimugwako alaihi salatu wassalam n'agamba nti dunaka sahibaka farama uyo mukuwadde genda omutte. Otegedde nti ab'obuyinza byebamukuwa okumutta sigwe toyimirire namugamba nti mukuwadde genda omutte. Byonna ebibiri ebisobola okutaasa obulamu bwe mbikoze eki mbigezezzaako naye tekikyakola ki tekikyasoboka. Omubaka Muhammad sallama n'alaba omusajja ng'akwata munna amuzizza ku muguwa amutwala agenda kumuyingiza ekitooke amufulumya obulamu bw'ensi buno buwooma amuyingize kabuli. Mbasa n'agamba nti inkatalahu fahuwa mithluhu era naye bw'amutta talinamu mpeera tawaaki sajja nalibadde amusonyiwa. Kati abantu ne badduka nemugamba wange Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bw'omutta era naawe tolinayo nnyo mpeera z'okola ki z'ofuna.
omusajja nakubulaga nti ya rasulallah baŋŋambye wakad akhadtuhu bi amrika gwaŋŋambye okumutwala ngene mutte nfe jambi yange eri wali gwaŋŋambye okumutta mukoleki ate bangendi singa mutta sina kyeŋŋenda kufunamu namuga nti ala turidu an yabua biithimika wa ithimi sahibik gwatayagala amazambi gwa Allah akusonyiwe nagoli gwe yase Allah musonyiwe sahaba nasirikira bwati farama ilayhi binasini genda namusonyiwa otegedde bulungi ebyokuyiga bingi nayo nobudda nkonyeko nti bwebo wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bango budde ebo badde butwala kantindikwa katumala okusala insha Allah Sheikh nja kusaba ojja